Nantabulirira yasabala gwa bbumba mutyaba yetabimanya ebyo mutyaba yayomba talina mpisa ne mama we amwewuunya bambi mama akolanga muddu ku lw'abaana be. Kakati mama mutyaba manyi kye tugenda okukola oba kyenakugamba kinakwanguyira naye nga kyendaba ye solution yokka. Mami, ate n'omwana ali mu nyumba. Oyo Anita, tomanyi Anita bebi wa mama Mutyaba. Mbadde njagala bativi ate naye ali mu kulaba bintu. Nedda mulabe empalompalo bw'alabako nawe ng'olabako kati genda okyusa ogira olaba. Wange bulwawo. Genda ogira olaba then bw'ona omala nga naye ateekako. Tofaayo mami. Amugamba akyuse. Akyuse. Akyuse Anita mwana amutalekera oli alabe. Anita bambya. Omanyi n'abaana abato balaba ayiga kati amanye ewange ajja n'alaba kyayagala n'agenda kati ate mba saagala banyiige omukulu n'omuto so tolina mulaga. Naye kati ebe nanga tusoose ne tubiteeka ebbali. Tulisira. Akikulu bwakubeera. Badde nkyakugamba. Solution gyendaba. Anyway, simanyi oba kinakwisa bulungi. Kyonna yo. Kusembera nga nfunye wembeera n'abaana bange. Okay. Sikirina mbuzi. Bambi mama akolanga muddu ku lw'abaana be. Kakati mukwano gwange. Sigazza kintu ekyo. Naye simanyi oba kinakwisa kitya. Njakikola. Tekikwisa bitawukane. Kakati mukwano kyendaba. Sigaza alternative egi. Kufuuka maybe wano. Gwe n'abaana bo mufuuka abakozi wano. Ekyo kyokka kyensigazza. Kyekijja okunyanguyiza n'okunnyonnyola omusajja nti bajja kunkolera. Ekitegeera. Ate oseka. Priscilla. Kwegamba nina kufuuka mukozi wo okusobola okubeerako ewo. Wandisigadde maka gange. Awo wandisigadde maka go mukwano kuba mba ndaba nga kigaanye. Priscilla oyogera ogamba nze? Gwadaani. Kati awo mba ndaba nga tutegedde ennaku yo. Kubanga tewaliwo ogenda kubeera na mpeekera zaaza singa obadde omunandi kugumiikiriza. Nawe kiteebereze. Oyina Mutyaba. Oyina Mutyaba. Oyina Luki. Oyina Anita. Bonna buvunaanyizibwa. Muyina okulya, okunywa n'okunywa. Gwe olowooza mba ngenda kukola nti omusajja nti munkirinuze nti. Noyo namugamba nfunye abakozi Mutyaba agenda kule n'omwami ku faamu alongoose wakalabi. So n'okuteekawo enkoko ne tulunda. Nemanya nti okubaliisa mbaliisa naye nammwe mwongerako. Munyongerako yeeyo Kampala. Oba kitegeere. Kati awo simanyi. Kirowooze. Kitwale nti bwe mba nkuwadde obanga muze okusula wano eby'omukwano. Maneya ne nye. Awo mba sikyali Priscilla oli gw'omanyi mba nfuuse boosi. Nannyinimu. Omanyi obeera omanyidde okubeera obulungi ate bw'ova mu maka kiba kirala. Naffe tugumidde bingi abasajja si bangu. Kyabala tukyatudde. Kati gwe weesungusula n'ova maka go n'ova ewa bbaawo. N'oyagala Priscilla nzije nkusuze. N'olowooza ate naawe wano onaafuuka boosi. Naffe bingi ebitunyiga mukwano. Bingi bitunyiga, tulina bitunyiga naye gye tuli. Okugumira embeera saagala kufuga. Sijja kulimba. Aye saagala kufuukira muntu mulala mugugu. Kyovula nze ntudde wano ebizibu ebiri muno. Naawe toyinza bitegeera naye wendi. Newe kinyiga nsigala ntudde. Sisobola kuvaawo. Sisobola. Navaawo ndaga. Sisobola. Kyo sisobola.
tujja kwatagana tojja kunfunamu buzibu beyanziza tujja ku kakati kankubuulireyo engeri kale wano gyebitambula kumakya muwala wange ageera kulya kitegeera kati igwe ogenda kuba onfumbira kyekyokufumba nkwesiga naye tulya mu budde ekyo kintu kikulu nnyo omwami wange avaano baisaawa 10 n'ezo ava awanywedde kyayi n'ekyenkya onaakisobola kaakati muwalawo alina okuba nga akuuma hygiene esinga obukulu kuba muwala wange nange tuli bayonjo omwami wange talinnya ku ttayireyo ng'eriko ettaka ayina ngaokeera 10 ng'ennyumba agisiimudde ebintu bisula byozi ate afuba okulaba ng'awulira muwala wange ategeera muwala wange ayagala ki bw'aba alina kwambala olugoye luli afuba okulaba ng'alugolola mu budde kyemumanyiko bambi muwala wange mulebevumu empale wasanga wasuula kitegeera agezeeko bambi anyike akole ng'omuwala azinyike ateke mu omo afube okulaba nti bakwatagana amwagale batafaayo byonna tujja kukola mutyaba mutyaba nja mufunira ekyokola tofaaya tajja kifunamu ajja yiga okulunda naawe ojja kyagala kale mukwano webale kusiima webale kusiima ekyo tujja kukwatagana kyo tujja kukwatagana kasita tova ku mulamu ate onaava gyendirwa ekyo Sientano mami. lwekyovaawo Mama mbudde gye nagenze okwoleza engoye. wagenze kuwoza wagenze sumululambi Nagenze kwoza ngoye. kiki ekyo Mama mikono gyange nyamba kozisimugira. wafunye n'emikwano negikusiiga n'enjala Mama mikono gyange. Rachel nine banange n'olyoka omutunulira zino enjala zino zensiiga zasiiga mwetegereza sokodde wano mukutunisa jangu wano mukkakasize yanguwa zino enjala mama mutyaba omwana akubuzaabuza gino emyaka we gituuse waba asobola osiiga zino enjala Mama oli omukyalo. nene mama biki yakwata olugoye nnyoko mamutyaba bakyakubuzaabuza Siwadde nampamu olumwana. lubisiri wala ki abaana abawala abalimba nga bano kimulimba bannyammwe tamanyi nnaku ono kula nakusumulwa n'enviiri Mikono gyange janga nompiza. sirika mikwano ki basajja beereere Rachel maamutyaba nze nkubuulira olaba muwala wange yali atandise naye namuzza mu layini abaana bano beetaaga okuteekamu njamu okuteera mu layini basajja ate ono kakyalaye kadiringira mbisajja bito lwaki naawe ofuuka ekizibu nedda ki kitolina mpisa nakugamba abaana bakuza bubi lwaki naawe ogenda tandika ofuuka ekizibu Mama gwamanye sibisobola. mama gwomanyi biki ngaokomya enviiri nsumulule zirabe mamutyaba nagamba abaana oboonoonye n'okuddamu akuddamu onswaza eno ndeekana namuti abalaba nawe otandise Mama oyogera ki nyoka ayogera nawe oyogera kitoyina mpisa n'obulamu kuba oluyinza esinga nze singa namulidde eddempi era bawona sinze nakuza nze nja kutereeza zino ettumba zino jja zibagolola bajja kutereera bano nze nkubuulira lwekiraba enjala kakyokabamu kisinga nkukubye Mama gwamanye. amanyi ki
Mama okumanyi ng'okomye engoye zikyusizza. Abaana baswaza bannyaabwe nnyoka ali mu nnaku tomanyi. Wagenze kuwaza okomyewo enjala nzikozeeko. Rachel, what's wrong with you? Mama manyi nze sibisobola. Biki by'otasuubula? Nzono simanyi oba naamusobola. Omugamba ko katono ne yeekali. Ndowooza omulaba. Yeekabya kati awo kabamu gy'obuzigaziga. Bamanyi. Ebineno. Rachel, wano si waffe. Bino by'okaabakaaba twabikaabakaaba dda. Okitegeera ate abawala abayaaye beekabya. Basonda amaziga bano ate nze nkubira ddala n'okaaba amakulu. Buli bwe weeyongeza okwekaabya onkwasa obusungu. N'olyoka omutunuulira buli ky'omugambako ne yeekabya nza buno. Simanyi nakomanya. Rachel, lwaki mwagala okunswaza? Mama yegwamanyi sebeze sibisobola. Wabula nze kankomewo naye nze omuntu nga bo. Tumanyi embeera gye tulimu ssaawa zino. Nina omugugu gwa mukulu w'omutyama mmenya nfuukidde ekizibu. Lwaki onetwize si waffe? Tetulina we tugenda kudda, kitaawe yatugoba. Nedda mama. Ono si bbunga ebintu byakyuka. Watunuulire. Zino ogenda zisibya ki zino? Ogenda zisibya ki? Mama. Rachel ova mbasajja. Mama nawe kyo. Rachel ova mbasajja. Mama gwamanyi ate nawe onveemu. Onoonya okundeetera embuto. Rachel onoonya okundeetera embuto. Omanyi batugenda okukola wano. N'okubeera obubeezi wano tugenda kufuuka abakozi ba wano. Rachel tugenda kubeera ba house girl. Mama nja kukola. Tugenda kukeranga kufumbira abantu ba wano. Ndakola mama. Ogenda kera kukola mirimu. Laba enviiri. Okyoza ki? Zibadde zikaddiye nnyo ng'olina ssente zigenda zisiba. Ate kugamba weekaabya obuzigo obw'ekirogo. Oli kasiru. Rachel otandise ova mulayini gwe. Mama tunaliwo kyakoze nawe. Nkulaba ova mulayini. Mumanyi obulumi bwe nnina naye. Mutebe gye nva. Ate onaakaabira ki? Mutebe gye nva. Ngenze mu firimu. Naye mbabuulire bano abasajja babbi. Firimu maama yali ku 3. Omwana ayongeza firimu n'agirira ku nusu ebyo 5. Mbudde mu kika. Sinika ebinnyo. Nantabulirira